Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne ecupa n'amaziga Hillwater bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna. Hillwater, purity, nothing less. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo bakulu temugenda wala mwekumirawo kumpi nabiyo ne kafeero temugenda wala engalo ez'amaanyi abaana akalulu sikawulira ebala ennyo bwebalire ddala Okuleeta ebirabo baleese ebirabo nga babisabise bulungi ddala. Sukaali, soda, tanka, kabada era nga mu kaseera ako omukyala yabadde amaze okukyusa omulundi gwe ogwokubiri. Yambadde cream ne gold ne blue. Nafuna amatiri gonna omwami ge yeetikidde abazadde okubebaza olw'okumuzaalira omukyala omulungi nga Habiba. Small size. girira mpolampola mwana wattu mu mbeera ey'ekimbe otyo ekitambaala kite si kyeyasike ula olunaku lw'eggulo nga mbuuza ekintu abakyala kye basinga okwagala ne mugamba ekituufu kwevuga n'angamba gwe toyina pamiti n'agamba era bwe kiba bwe kityo kakugulire no BMW beera mukyala wange mu Luganda n'agamba nti ne bw'onooba ovugira mu kisenge tebaba traffic ne bw'otomera bisenge teryajja kukwata iye abange bikikubira engalo ekyo Metroni bw'oliwo ku lwa maama twagalawo tutuukire wa maama omugambe tetutumye twesitukidde iye ebyawandiikibwa ebyobuwangwa ebyeggulu n'ensi iye maama bumukuumidde eri ku mukolo gwa muwala we naye tumuwanye ekitiibwa era tumwebaza twagala otutuukireyo omutugambire nti yeebale nnyo kugumira ebidagala ebiwoma n'ebikaawa yanyumizaako akaboozi lumu lwe yasaba taata empuuta bwe yagituusa n'atumya mukene lwa biibono kakati amagoba ge geego iye senga webale kubeera wa .com ebintu byo mawulana nnyo n'otatwegaana n'otugira ddala ku gwaki mwana mulenzi Ibrahim Kawooya eyeddira engeri akabbiro ku nguvu tatuula asulumba busulumbi agambye nti antumye okukulaba nangamba nti obubaka buno embaga ewedde leero kubanga batuwooye naye tusuubira okubayo n'ezzadde ery'abalongo genda weetereze naffe nno twandikikubidde engalo ekyo mukane bali kwera ngo chali mklaba Delta TV tukole ngela bwenda gambye tuli waneno ewakiso Kasengeje Road ngalo mchala Biba anyumye nnyo nayinso kufuna mami kubanga mami buli kimu ya kikola sokeda ye yamuzaala yamukuziza obulungi nabeera munaye ate naleeta omwami nga tamuswaziza mami sibyotya nno nnyabo bulungi nnyabo sibyotya nno nnyabo bulungi nnyabo gye baleko mami nnyabo nawe gye baleko ye gwe yazaala omugole munayenze muzaala oli muto mami ye mwana wange yasooka nzera mbadde manya kuyita baba is my daughter akuze omugamba biki
akuze mugamba nti abeere omwana omukakkamu mu bufumbo si bwangu nga mbabuulirira nga mubuulirira nti kakkanya toyomba beera mwana mukakkamu era nakikola okulira otya leero bannange amuso ajja kuwehaga bannange jangu owe mami haga tugenda kwata kahaga kuyimuka mother daughter hug yes nakalala kahaga yes mami mugambe ekikuli ku mutima muwalawo Habiba onyumye naye ogenda mu bufumbo beera omwana omukakkamu yagala omwami wo saba Katonda ebyaffe obimanyi Katonda sijagala nti ffe tusazeewo ne Katonda yakoze eki yasazeewo beera omwana omulungi kyolaga oleme tuswaza Amina kale mami katukoleke ffe tufune omugole waffe kale mami mweka high five ngaye mami tuwangude mami tumumaliriza ate ndi n'omugole guno omulundi gwe bagwakumeka omwana obwedda akyusa engoye ate nga zonna nga nnyingi ate nga nnungi ate nga za bbeeyi ate naye mulungi oli otya bana Ndi Sharita banenga nsanyusa okulaba ndi wano you look very beautiful thank you so much bijjo nkulaba ku TV ngamba bannange ulivolo nange ojja kujja abale kujja olina waako otuleese abale kujja kibadde kitya mwana gofuna omusajja bannange tebibadde byangu naye kusaba nosaba mukama n'akwanukula onjaludda wa twesanga eyo mwali musaba mwenna twali eyo twali tulina gye tulaze nga nina gye nkyadde naye najja yakuba first time yankuba ningamba olulenzi luno ne nsaba akanamba naye nenga akankamuwe nenkamuwa yayitawo bbanga ki okuba essimu wayitawo olunaku lumu naye wali tolindiridde nnyo nga takubanga sikale saakiriiko nyo neŋŋamba nenkitwala bwe ntyo naye nali ndi awo nankubira enambuuzaako ne tweyawo mikwano paka we yaŋŋamba bebi saba tugende ewammwe omaze mwena bbanga kinyabo tumaze omwaka gumu ogenda tandika ddi obeera naye leero ate naki leero nalo ŋŋenderawo bonna obadde bumwetayirirako wange okitegedde wange muweereze gwe akayimba si bya mukisa you meant to be onjagadde n'ebyenkya bannange kyekikuwanguza ogumiikiriza ate mbasuubiza sigenda baswaza ngenda fumba paka ate nzaale n'abalongo ate nalo tubalinde nga wayisewo bbanga ki from tudde abalongo and congratulations dear. We wish you all the best in your marriage. We have Hillwater here. Hillwater is congratulating you. Bagamba bobeera oyingira obufumbo buyingire n'amazzi naye mazzi kika ki Hillwater gana amazzi galimu omukisa ate gawooma ate gali pure ndowooza kipa ogiraba eraga class kubanga nawe oli wa class kwako Hillwater neyanziza nnyo webaze gaba Hillwater bana nebaza aba Hillwater mwebali nnyo mwebalire ddala mutukoledde amazzi amalungi gali unique okitegedde unique boteri unique kwegaba buli kimu kiri unique woninga ecupa eyo nti ogenda ginywa gamba you bottle you Hillwater oluva wano ngenda kunywa tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo omuligo ogwokusatu yayambadde akateeteeyi nga kali fitting aka black ne gold bwatyo nasala cake n'agabula n'abaabaddewo ku mukolo akabonerako obuwanguzi basaze cake mu Luganda bagiyita katuuso mukane balekubeera ngoli mukulaba Delta TV tukole yani n'omugole omwami Sebo salamu alaikum oli otya leero Sebo ngambye akasekaako
Amaanyi. Era omuntu owedde omulaba. Omuntu owedde omulaba. Omugambye ekingaze wado. Congratulations Sebo. Biki ebikuleese wado n'omutima officially. abateekateeka omugole wampisa nnyo ate mugumiikiriza kakati nga omugole bwakyakwasaganya bya interview ebintu ebyo byansikiriza okubeera nga nja kusaba mwagala era nga mweyagaliza beere wange mukyala mugumiikiriza talina kimukango tatya mugumu nnyo. Kale Sebo, kakati Sebo mwerezeyo akayimba mukyala. obuyimba obwo sitira bugenda nnyo kiwangu naye nga kamwereza akayimba ka radio ewizo. Kale Sebo, kale bambi best man tetumufunye Sebo gye bali. Kale nyabo namwe mjebale. Bali kutambuza bulungi mukolo. Alhamdulillah twebaza Mungu. Ye mukolo guwedde bulungi alhamdulillah. Twebaza bonna abatukwatiddeko mu mbeera yonna. Alhamdulillah omukyala tumumaliriza bagenda mutuwa. Muganda wange agenda atandika ekoosi y'obufumbo. Naye musibirire entanda nti kintu kyayingiddemu kyetaaga bugumiikiriza twekwata kuwa kitiibwa Allah na bwenkanyi wanaakwata ebyo aye bisigadde bijja mutambulira bulungi. Kale Sebo kyanza nnyo Sebo. Kyali nnyo. Oli muganda we oli mukwano gwe. Mukwano gwe. Oli mukwano gwe. Ennyama. Kale bambi. Kale bukano tuba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Ku mulundi ogwokuna eyambadde Blonde Silver olwo ne basobola okufuna ebirabo okuva eri ab'enganda abako n'ab'emikwano. Ku mulundi ogusembayo omugole omukyala yayambadde gown kubanga jjukira baasibye eddanika n'olwekyo embaga yabadde ewedde yayambadde ka gown namwe yaleetedde kabbo ka muwala mu kaseera ako n'omwami naye teyasigadde mabega kuba naye yabadde akyusizza ngazze mu suuti beesaana. Congratulations Habiba n'omwami Ibrahim mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV alabateremu obwangu mu maka gammwe. Bantu bewakiso mwebale kwagala Delta TV ne Hill Water. Ranga kwa kalabo kano mwana okuuma okuuma wewaka ebikyali kwanja omaza kabanga wena wepanka nakusanga naye ranga wemima ngakameseji okalaba nokatikinga kasoma atebo kagala no deletinga. Kale ne munaye tubuddeyo ewakiso omukwano era nga tukyagenda maaso ne programu yaffe ey'okwanjula n'embaga mu kaseera kano tubeera tugenda mu bulango wala tusobola kubeera nga tugenda mu bulango nga likutuusizaako kye bayita wedding album kati bikutuuseeko uzaako ne sekwewanyo nga naye nzera amanyi nti oli mu kkubo ojja nga buli weembeera nkulaba nga nze gw'olojja kubanga bakuza tebakuzakuza era newe wekoza nze mama yakuza teyakuzakuza
bategese nga tugenda mu bulango omukwano nkugamba nti fuba okulaba nti onywamu wamu nange nywamu kye bayita hill water gwalina omukolo gemazzi golina okubeera ng'ogabula abantu bajja kubeera nga tebagwerabira nga bagamba banaye twanywa amazzi amawoomu amazzi agali pyuwa ku mukolo gwa gundi okitegeera mazzi ga hill water enviiri jangu Sharita Sea Clinic engato gende Wakato Cell Center akanzalika apeta Gomez genda ku Maria's Bridal Kuzai Plaza ate nga gawuni ennungi ne change dresses ebirungi oyina genda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Quinty Road eduka namba GF34 kati gende mu Bulango bwe tukomawo sample that katikomeo ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne ecupa n'amazzi ga Hill Water bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna. Hill Water, purity, nothing less. Omukwano leero njagala otegere nti wamba